Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tuli ku volume eyokubiri mu kitabu ekiyitibwa buku Iqra. Nam. Sheikh agamba nti ennyukuta eno eyitibwa nun bwebanga ya fatha mulimu. Bwebanga ya fatha mbale mbagamba nti bwebanga ya fatha ebeera na naye ekibuzibwa nuuni tugigatta tutya ku nnyukuta endala. Kati wano nga wolaba wano wano n'agikuwa ng'agenda gigatta, kitegeeza nti kaddooti akabadde makkati kashifutinga ne kaddako sayidi zeno nga wolaba dhaali we yakula, okitegedde, then n'agattako ennyukuta endala ekoze ki ebifurowinze. Kati for example n'akuwa nun ne baa'u nebeera na ne ba, bw'agatta kibeera naba. Twagambye nti tetusoma mu ngeri ya Arabic, tusoma mu ngeri ya Quran. Tuleeta that rhythm ya Quran nti naba so si naba mu Arabic. Then n'agatta akuwadde ennyukuta ssatu, akuwadde nuuni ne nuuni ne nuuni. Kati bw'obanga osoma oba ofunamu nanana. Twali tusoma luli nga tuzaawula nga nzigatta nga mumbuuza lwaki ate bazaawudde g'ozigatta, nga njala kumanyiza kino ekiri mu future, okitegedde. Kati tulina tutuse mu future, okitegedde, tulina nanana, okirabye, nanana, natana, nababa, nzolaba, nababa, banana, nkudiramu, nanana, natana, nababa, banana, so si banana in Arabic, nedda. Mpozi ne muzi mulimu banana. Tugamba nti banana so si banana. Nankubadde kiba kituufu mu Arabic. Line 2 tuyina nabata, banata, tabana, nataba, akyakuwa fatha yokka, just kumanyiza nnyukuta ne in future insha agenda kuwa obubonero obulala. Nkuddiramu ebigambo bino. Agambye nti nanana, natana, nababa, banana, nabata. Olina okwemanyiza okusoma speed. Wanga togenda kubembegereza, wemanyize speed eyo. Nabata, banata, tabana, nataba. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tugende mu pati yaffe egenda okuddako.